Yo, it is fire. Fire bonfire. Ekiri mu NRM kitokota si kisandikire olwalero Bobby Wine olwalero Byebekul avuddeyo nakuba emenza mpola mpola tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Wampita Ntambi Kimso number rich boy Max Sode Junior. Tugenda mu 2021, of course tuli preparing for elections bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga, so of course tulina kubeera tuli begendereza buli kimu kye tukola. Nsuubira tetususawo we twalikomye, tuli suppose okuba nti twekwata ne tukwata eggwanga lyaffe ne tuba nti tulirongoosa mpola mpola. Tetwagala muntu yenna akola kavuyo. Nsuubira nti akavuyo tulina okuba nti tukuuma eddembe nga tugenda okusula okulonda, oba oli wa NRM oba oli wa People Power oba oli wa FDC oba oli wa DP. Nsuubira ffenna tuli bannayuganda, so n'olwekyo tuli suppose okuba nti tukolera ensonga emu, that is Uganda, because Uganda etusinga ffenna obukulu. Uganda yakabi okusingako Museveni, okusinga ku Bobi Wine, okusinga ne ku jjajja waffe, okusinga n'abaliddawo. So bwe tuba tukola ekintu kyonna, we should work for Uganda, not as we individuals. Bampita Ntambi Kimso omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamuli kuba nti otambula naffe. Olunaku lwali ngenda kutuusaako musajja mukulu amanyikiddwa nga Byebekul kugatane musajja mukulu amanyikiddwa nga Ronald Mayinja. Mpola mpola bonna ba NRM balina bye boogeddeko. Byebekul si musanyufu na Mayinja era nga Byebekul asomedde abantu abamu ab'enjawulo mu pattern. Kugambye blood wange kola ekintu kimu, gwe blood anjagala mpola mpola genda wansi awo nfunyeyo ka sopa kyati ku $1 2 3 4 5 oba $1 osobola okuwulirayo $2 zonna zosobola, oba 10 oba 3 gw'amanyi naye ng'ate ka sopa kyati kali wansi awo gwasobola ino okuba nti okangulira okuba ntuusako blood wange kinkolere, then tutambule mu maaso mpola mpola. Kugambye amanya n'oboozi Wampita Ntambi Kimso na Maureen Boy Max Sudi Junior. Wera okuba nti otambula naffe, wera okuba nti otwagala, wera okuba nti osubscribing gwe ya subscribing ate gwa tanaba kuba nti osubscribing mbukeka sero ne to subscribing. Tugenda mu maaso mpola mpola. Lunaku lwalero nkuletedde Owenkima Sali, nkugambye lunaku lwalero nkuletedde Owenkima gwe bayita Sari Moses oba abasinga gwe muyita Byebekul, ate nga simanyi oba Ronald Mayinja Wambogo, simanyi bulungi naye nga ate ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ronald Mayinja. Nze siri Muganda sawa, manyiko Byebekul nti Wankima ebisikadde simanyi ate nga Owenkima kuba Enkima mwe namba ntumiddeko ne kyaliwo nga amanyikiddwa nga MC Passy out NBS TV Mr. SN enaku zinakola ku Sunday gye bayita Lechat ne blood wange amanyikiddwa nga DJ Faizo. Mbatumiddeko ba blood bange mbagala nnyo 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 nnyo. Ntumiddeko buli kyali wange ng'oli mu byobufuzi naye ng'ate tokosa byafuzi kuba nti okosa balala n'okuba nti oli avuma n'okumalako bannammwe emirembe, because yes Uganda yaffe, Uganda yono n'oli ate gwe oli muganda wange, oli muganda wa muganda wo oli n'oli, so n'olwekyo tuli baluganda ffenna tuli suppose okuba nti twekuuma. Lunaku lwalero Byebekul gwe nkuleetedde nkiddamu. Lunaku lwalero mpola mpola nkuleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Byebekul ne Ronald Mayinja. Tujjukire nti recently Mayinja yavaayo najoininga the National Resistance Movement officially ng'ava mu NOP oba ng'ava ku opposition mpola mpola era nga mukuba nti amukuba nti yegatta ku NRM bwano nno yasobola okuba nti akolera President Museveni aluyimba olumunyiza kalulu. Akayimba kano bakayita muzeeyi kayimbiddwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Ronald Mayinja. Bangi bamuyise traitor n'ebisigaddewo naye ate ye yagambye nti obalyawo babadde tebalobola mugaso kusala okuba nti obalyawo akyuka n'atandika okuba nti obalyawo ayoleseza omudumo gw'emundu gy'abadde ava era nga tutukira Mayinja nakkosi nakooba Bobi Wine left right and center era nga tayagala okuba nti amulabako nga standinga wano nno. Yagenze mu maaso n'akola akayimba era nga recently yagenze nayimbira President Museveni. Wano nno batandise okuba nti bamusudya n'okumusuusuutako katandika okuba nti bamutendeza okubeera omuyimbi ow'ettabo ow'ettutumu n'okuba nti obalyawo ayimba ebintu ebigasa eggwanga ate nga bagamba nti akayimba ke yayimbye obalyawo bayimbe bangi tebakayimbangako kugata nitubonga nawe. Bwera nno Byebekul olwabirulidde bangi abatandise okuba nti basidinga. Byebe agamba nti bangi aba NRM abavuddeyo ne batandika okuba nti basidinga n'omumemba omupya eyakava mu position era nga Byebekul yavudde
avuddeyo nakubemeza Bebekulu agamba nti Bebekulu Uncle Bebe yavuddeyo n'agamba aba NRM n'abalabula nti mulekerawo okuleeta akajanja mulekerawo kutandika okumpima ku mizaali mulekerawo tumanyira n'okutandika okuba nti tubisaamu amaaso because abantu abamu ffe tubaddewo nga tukolera NRM okumala emyaka 2 nga tukikolera mu buvubi wano ne wali gwe bw'okwata oluyimba lwange n'otandika okuba nti oluvugula n'okuba nti oba oluyisaamu amaaso ng'oba olyawo ogamba ono yakatwegatako nti ye mulungi oba mukyamu Bebe agamba nti bakoze buli kimu kye basobola okuba nti bakyusa n'okuba nti bakyusa bannayuganda okuba nti baagala President Museveni n'okuba nti oba olyawo President Museveni afuna akalulu Bebe agambye nti myaka 2 agimaze nga anoonyeza President Museveni akalulu buli mu nsonda y'eggwanga atujjukire nti Bebekulu yakomawo mu ggwanga omwaka gwali gwa 2021 eno nga bava Nairobi Bebekulu yakola akayimba yes buli office za munyankole bisikaddewo bebityo oba olyawo akayimba ako kisebezo okwantika muviirako omuzimu n'aba nti addukire Kenya ate nga twakireka okukigira nti oba olyawo government like tatawe yali amaze okuba nti ayabulula simanyi like okwabulira yes okwabulira kye bayita NRM party nga olwanyo atandise ekibiina kye kimanyikiddwa nga People's Progressive Party kiyite PPP mpola mpola Bebekulu teyasobola kuba nti awagira kitaawe yasobola kuba nti oba olyawo supportinga President Museveni agamba myaka 2 avuddeyo awagidde President Museveni naye ate kikolonyisa okuba nti oba olyawo abantu abamu ababaka mu NRM batandise okuba nti especially abakulembeze batandise okuba nti oba olyawo bagezaako okuba nti bavuluga Bebekulu nti byakola yes abikoledde President Museveni n'abasigadde so mulekerawo okuba nti mukomparinga ku bayimbi bammwe agambye it is so sad okuba nti ndaba nga batandika okuba nti bampimba n'okuba nti bakomparinga ku nnyimba ezimu oluyimba lwange nalukola nga ndukoledde President Museveni so saakulira Ronald Mayenje oba gwe agamba nti kuba nze emyaka 2 nga nwanirira mu President Museveni tujikire Bebekulu y'omu ku bayimbi abavaayo ne bayiwawo omubiri era nga naye akyogera nti ezenjuwirawo NRM omubiri nga sitidde fever nga tewali fiyo ba fever Bebe agambye nti banze maze ebbanga nga simba mu Kampala nga abantu banwanyisa nateeka music career yange ku stake nenyi sacrifice nga nenkwata family yange nengisadaka olw'ekibiina naye nga ate omuntu wa NRM bavaayo natandika okuba nti anwanyisa n'okuba nti oba olyawo bamu ebituli omuntu oyo abamu kyamu tujjukire nti Bebekulu bokyanga tuva mu tubanga nawe yasooka n'akolako byakola ne wabula nti Bobi Wine bwe bamukwata mu myaka gwa 2018 awo alwasaga bwe bamukwata saidi zaaluwa Bebekulu yava nakola statement oba olyawo nti Bebekulu asobola nti Bobi Wine asobola otambula blablabla n'ebisikaddewo nti yes wano nno Bebekulu yali boycotted yatandika okuba nti akuba obucupa yatandika okuba nti tebamukkiriza okuba nti ayimba mu kibuga Kampala wantu wonna wano nno obulamu bwatandika okuba nti bukendera n'okuba nti bubijjira musajja mukulu amanyikiddwa nga Sali musajja wattu w'enkima bino byonna yabikola nga abikolera kibiina kyo oba olyawo kyasinga okuba nti ayagala ekibiina ekyo oba olyawo kyalowooza nti tekirina vision esobola okutwala Uganda mu maaso ne bannayuganda okuba nti bakyagala era nga Bebekulu agamba nti ebibiina ebirala byonna tebirina vision n'abakulembeze abalala bonna tebalina leadership skills zisobola kuba nti oba olyawo skills zisobola kuba nti oba olyawo zigenda mu maaso n'okuba nti zisujjaegana lyaffe era agamba nti jjajja yalina amaanyi wano nno yabikoze byonna naye ng'ate Mayinja yamuliddeko ennamba era nga si basanyufu Mayinja Bebekulu yatandise okuba nti awemukira Mayinja amugamba nti gwe wakajja ontwalako otya ekifo kyange lwaki oyagala okundabisa n'okunfulamu nze mbadde sikola kyogamba myaka 2 gye maze nga nkola NRM mbadde sikola Bebe akubye emeza for the first time era nga ekibiina kya NRM abatu abasinga obungi baliko bunkeeke bagamba nti oba olyawo Bebe agenda kuba nti ayasebyamu oba olyawo Bebe asobola okuba nti avaayo n'ayabukirira ekibiina ekyo anytime from now so ebyo ebifa mu NRM Bebekulu agambye nti mulekerawo kususuuta Mayinja nga mukomparinga ennyimba zange ne muzikomparinga n'ez'Amayinja oluyimba lwange mululeke nalukolera President Museveni twakolera mmwe NRM gundi so olwekyo musobole okuba nti munvaako temunjogerako temugera ku music wange nze sikolerangako muntu wa NRM mulala okujjako President Museveni byebyo ebifa Bebekulu ne Mayinja akasente kafuusa akasente aba NRM bansanyusa recent bafulufiga nga bamulabisa baagana okuba nti bamugulirawo okuba nti oba olyawo attendinga manifesto launch ya President Museveni wano no jjajja Uncle Bosco Yoweri yavaayo n'atandika okuba nti oba olyawo yes nga akola launch mpola mpola nga amaze okukola launch ba NRM batandika okuba nti beeyabuluzaamu Bochaman
full figure tebabatiza kuyingira bayingira era bamuliza nga beziza yoziza wetwogerera Bebe Cool ne Mayinja bali mu ntalo kugambye bampita ntambi Jameson na Manuel Chiboya Maxodi Junior wale kwanti otamna na favor kwanti subscribe wale kwanti twagala webala kwanti tufako webala kwanti gwe buli kaseera otamna na subscribe mpola mpola angulire ekintu kimu kolere ekintu kimu blood wange genda wansi awo mulire ka sopa chat mpola mpola nako tukafuna mpola mpola tusobola kuba nitukutusa ko ebintu by'etabo ebirungi ddala bampita ntambi Jameson mukutu gulimu Uganda mukamali subscribe atugenda maso mpola mpola bye bye